era yazze kwogeza butamanya wali engeri gye yabadde ayogeranga gwe bawadde intelligence enekusifu nga bwolaba Mao bwe yavaayo n'agamba nti ensonga zino zonna zizze zibeerawo olw'okuba Abaganda. Omuntu akulembera okwekalakasa mu Seattle ye Alimadi musajja mukyoli. Ekyokubiri, okwekalakasa kw'abantu mu Seattle nako saagala tukubuse maaso. Bwe mubanga gwe oyo Winnie Dollo alina kuba mu kkomero olwaleero, bw'abanga ya presidinga over speaker wa parliament number 3 n'alwalira mu nyumba nga tebamuyinaako access nga batugamba nfanfeewe, ne badismantolinga ambulance ku Uganda Airlines kuba tumanyi n'engeri gye bamutwalamu ng'ali ku oxygen, ne bamutuusa mu ddwaliro mu America ng'abuzaayo nnaku bunaku kufa because yali ku last stage eya cancer nga bwe bagamba. Bw'aba yali ku last stage 4 kitegeeza nti yali tayinza kuwona. Kati bw'ogenda Auditor General's report, why then did you use 1.7 billion for transport? Kubanga Mao ne banne babuusa ekibuuzo ekikulu ku nfa y'Olanya. Mao yasooka n'agamba nti Olanya wanted to die in his house. Ye statement gye yasooka okufulumya. It meant nti baamujja mu nyumba ng'ali in a very critical condition. Era omukozi house girl n'agamba nti Olanya yagaana okukwata essimu. Wuliriza ekigambo kye bakulimba, Olanya alina security detail. Alina omusirikale alina okumulaba buli lunaku bw'ali. Omusirikale oyo alina okuripotinga mu VVIP command center. Bano be bali mu nsiko yabimanyi. Kakati olwaleero ebumwanule eggwanga lino baali bawambako obuwambi kuba byaso ngenza okutejjako. Kakati ono yali kadooga ebiseera Winnie Dollo ne batugamba nga bayita wa Mount waliwo Anita Amongo n'agamba nti Olanya is responding to treatment. I wish I was even wrong. Anita Deputy Speaker akugamba nti she is responding to treatment. He is responding to treatment. Naye nga tweet eyo tennajja, omuntu eyatukakasa nti bagenda kutubulira ekigenda maaso yali Norbert Mao. Where was the Chief Justice? Chovola batubuuza what exactly he was in Seattle. Antubulira kuba bonna kakati tubabuuza bonna tewali yayogedde ebigambo bya Chief Justice ku last moments z'Olanya byawukana n'ebigambo ebya Mao byawukana n'ebigambo ebya Anita Amongo. Kuba Anita Amongo atukana kugamba ayagala kwambala botayi gyamisinga botayi ye amisinga esuuti ne procedure ebyo yabigamba Anita Amongo. Muganda we Francis akugamba nti teyasobola kwogera era yakaaba nnyo. The only thing he could do was to cry ng'alabye ku Anita Amongo. Bye bigambo bya Francis. Kati bano ne batugamba nti n'erinnya lya Chief Justice yaliyita. Ebigambo ebyo ebitakwatagana bye bireetedde bano okwagala okuleetawo amawulire amalala nti Buganda si ye yatwala Olanya e Seattle. Ate ekyokubiri kye mulina okumanya, information tekyasobola gikweka mu Ereno. Ereno tokyasobola kweka information. Baakukusa ennyonyi mu America ne balaba ennyonyi eya Uganda Airlines nga weeri eteeka okuba erina ekyakikoze eki kuba tewali yali atubuulidde. Mu byobulamu ng'omuntu ajjanjabibwa era alinamu essuubi ly'abantu aba bulijjo nga balina taxpayers money, kibeera kya bugunjufu okuvayo ne mugaa nti ne wabeera wayisa olwaleero leero singa ndwala NUP n'esirika n'endwala emyezi 6 n'enfa bagigamba NUP ne mutatugambako because you are a public good oba osizinza okuba nti oli wekka. So Chief Justice bamukubako mu katuuni lumu spire n'atulaga bw'ayambala munda. Kakati nze ndowooza ekyo kyekifaananyi ekituufu kye tulina okulabiramu omuntu gwe tuyina. Tasaanidde kubeera Chief Justice, alina oludda lwawagira nga lw'NRM. Wamulaba mu musango gwe twatwala mu kooti nga tava mu State House, kyatwala omuntu wa SFC okufulumya ekifaananyi n'agamba omusango mugututteyo naye ono gwe mutwaliddeyo omusango akola ki? Ate Katonda n'ayongera n'amuweebula n'alaga nti musajja mukuusa tasaanidde kubeera Chief Justice. N'amutulaga nga alemesezza eddoboozi ery'enjawulo ku rulingi. Kuba rulingi ziba ne rulingi zibeera ne side bbiri. Wabeerayo majority ne wabeerayo minority. Naye for the first time mu by'amateeka ga Uganda, a dissenting judgment was denied by a person